Omubiri gwa Yiga badde amanyiddwa ng'abizzaayo gwogiddwa ku Plus Mengo ne gutwalibwa ku kkanisa ya Revival Christian Church e Kawala gy'abadde asumba era nga wano wagenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Eno gibadde miranga na biwoobyo okuva mu bagoberezi be naddala nga guyingizibwa mu kkanisa. Wateekeddwa okusabira omugenzi okulitabiriddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo abakulembeddwamu Lord Mayor Lukwago, abasumba b'amakanisa g'abalokole, abayimbi n'abalala. Abayimbi abaayitako mu mikono gy'omugenzi Yiga baweereddwa omukisa okuyimba ennyimba ezimusibula nga bakulembeddwamu muyimbi w'ennyimba z'akadonkamu Hassan Nduga. Abakozi b'EBS nga bakulembeddwamu Aisha Nalujja nabo bayimbidde omugenzi oluyimba olumusiibula. Yaliko mukwano gwa Pastor Yiga Fanfe Mbagi Kayima amanyiddwa nga Nabbi omukazi ayogedde ku ngeri gy'asisinkanamu ne Yiga eyamufuula ow'ettutumu era nga yamuyamba nnyo okusitula ekitone kye eky'okuyimba. Bwe namugamba nti nze nandingeringa ennyo ebintu bya music byantama n'agamba abadde nsaba ompeeyo chance. Bwe nakkiriza okukolagana naye ne tufuuka ba mukono ddala ne tuproducing oluyimba lwa Nabbi omukazi n'alina Mr. Kayingo obaoliwa. Nabbi afukamidde ne yeetondera omugenzi Yiga olwa byonna ebyatuukawo ekyabaleetera okwawukana mu ngeri eyeeweebuula. Badde nsaba nga nfukamidde ku mavivi nga ndi musumba. Nze naawe essaawa eno neetonda eri eggwanga Uganda. Banange beetondera kubanga ebintu bye twakola mwali temusuubira tumusobola obiraba. Ono ab'EBS nabo bwe basinzidde ne bamwetondera olw'okumukolako emboozi y'akalondoozi eyamuweebuula mu bantu. Okukyangandaga puroguramu eyo kumpewo kye kintu kyezejjusa ebyalife ekyaliwo kyakolebwa. I just request her forgiveness. Abalabye ate mukungubagira Yiga yeesimbyewo okuvuganya ku bwapulezidenti bw'eggwanga lino Gino Yendo Tumukunde ng'asaasidde abagoberezi ba Yiga kyokka n'avumirira abantu abawogerera amafuukuule abantu ababa bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Sanjetaze osumba omupya aliwo okutwala obudde obusinga ku balala kiki bagamba era akaseera akasinga katwale bakusitula ekkanisa ogenda maaso. Ekkanisa eno ekyagala tuwaako obujulizi abantu b'ekitundu erina ebirungi bingi byetukoledde ebitone eby'okuyimba emirimu egy'enjawulo n'okulyowa emyoyo. Ekkanisa eno ebadde nsaale era tulina okukkiriza tejjagenda maaso nga nsaale okwongera okukulaakulanya mu kitundu. Ate Lord Mayor ayogedde ku mugenzi ng'atuuse ku birungi enjawulo ku myaka emito n'ettutumu ly'atadde mu bantu b'e Kawala. Ebikolwa byakoze mu kitundu n'omukulu ogwaleseewo wabyasa era tujja okwebaza Omukama Katonda nnyini nsi eno amusobosezza okukola emirimu emingi bwe kityo mu myaka emingi bwe kityo. Abamu ku bannabyabufuzi ekyokufa kwa Yiga bakitadde kuba nti yasibwako mu kkomera ekigo gye bavuddeko oluvannyuma lw'okutegeeza nga mu ggwanga lino bwe mutwalimu kirwadde ki COVID-19 nti eyaliwo yali ssenyiga owa bulijjo eyali asobola okujjanjabibwa. Ono ekyamusibye ekitali Magufuli kyabadde agenda Uganda mu kampeyini na pulezidenti Buloga. Kibakyasanyuze kati al'okuba netula ne Magufuli ate n'ennyolo yayogera bubi ate olibwetudde bulungi naye buli lunaku buli ssaawa bakisajja n'ekulekino Tanzania. Yiga yafiiridde ku gy'obukulwana mwena ku ntandikwa ya wiiki eno nga bakuziikibwa olunaku olw'enkya ku kkanisa ye nga bwe yalama.